Right, nkulamusizaako nnyo nyongera okubuuzaako omukwano gwange najjo sinza oba ng'otuwuliriza okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV webale kwekuumirako abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo nammwe mukola kyamaanyi nnyo okuba nga muli ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Kati olutalo olwabaluseewo eggulo wakati mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo mu kibuga Goma wakati w'abayekera ba M23 saako n'ab'omukago abagenda maaso n'okulwanirako eggwanga erya Democratic Republic of Congo naddala mu gavumenti yaayo abatuddeyo mu Kinshasa. Lugenze amawulire agavayo galaga nti nno olutalo sofa abantu 5 bakabalibwa abafiiridde mu lutalo mu bulumbaganyi wabula nga bwe nakugambye olutalo luno lwabaddewo mu kiro olunaku wakati w'olunaku olwokutaano n'olwomukaaga wabula nga kyabadde kizibu nnyo omusango guteeka ku sayidi zonna nti oba bayekera ba M23 be bakolezezza omuliro oba ab'eggwanga erya Democratic Republic of Congo Government abeegattira mu bibiina ebyenjawulo omuli ebya South Africa, Malawi, twala tugende nga bagezaako okulwanira ku ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Jjukira nti nno naggambye nti abayekera bano oludde baali bamaze okusiizinga ekibuga kino nga baakiwamba era buli kimu bakiteekinga control era bavuddeyo n'obukambwe obw'ekitalo nga balabula nga bagamba singa gavumenti ye DRC tegenda mu maaso nakulekera okulumbagana territories zaabwe bagenda kusiizinga ekisaawe baddemu bakirookinge. Jjukira nti nno ekisaawe gye bivuddeko mu kuwamba ekibuga Goma baali bakiwamba nga mpaawo operations zikolebwa ku kisaawe nga tewali flight n'emu ekkirizibwa wadde n'emu yadde n'akatono gwo mukwano gwange aliyo ampuliriza oli ku Yugi Update TV gwatanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'osobola bulungi nnyo otweyungako abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo ku Yugi Update TV ge mayengo ge mulina gali ku ddoboozi lyammwe yonna yonna gy'osinza okuba ky'otuninze ini okubanga ogawuliriza ekyo kye kisinga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Jjukira nti nabayekera bukyanga bawamba tawuni zino Ebbi, Goma, saako ne Bukavu bagenze mu maaso nga baadivansinga nga beeyongera eryanyi nga bongera okulaga empavu n'amaanyi olw'ensonga nti nno buli nteeseganya zonna zibadde bagenda mu maaso n'okukola tewali wadde kibayuuyizzaako wala bagenda mu maaso n'okwadivansinga nga bawamba bu territories obw'enjawulo. Jjukira nti nabayekera bano kigambibwa nti nno amaanyi ge boolesa oba ge balina ne experience mu lutalo tebagayina bo na bokka na bokka wabula ebitongole bigenze mu maaso n'okulumiriza eggwanga erya Rwanda kubanga libaakinga abayekera bano aba M23 era okusinziira ku lipooti eva mu kitongole ekya United States mu United Nations kiraga nti kyenkana 3,000 ku 4,000 amagye g'eggwanga erya Rwanda ge galabibwako buli nkomerero ya mwaka nga gayisoga eggwanga erya Democratic Republic of Congo naddala eyo mu Northern Kivu okusobola okulaba nga bayambako abayekera bano aba M23. Jjukira nti Congo tetawanyizibwa n'abayekera ba M23 bokka bokka wabula n'eno mu Eastern Regions waliyo mu Ituri, Bunia, Beni ebitundu ebyo byonna bitawanyizibwa abayekera mulimu abayekera ba ADF waliyo n'abayekera ba Codeco bonna bagenda mu maaso n'okutugomya eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo era twalabye nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni adeployinga amagye ge mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okusobola okulaba nga yo agobayo abayekera bano okusobola okulaba nga bamalayo wabula bannansi bakyebuuza ensonga ez'okudeployinga amagye ageebunaayira mu ggwanga lya DRC bo balabanga abalina personal interest abeeyagaliza okuba nga batwala ebyobugagga by'eggwanga lino gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yugi Update TV kosinza obba ng'otuuliza era nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano mbaagala nnyo mweraba. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai,
mwenna mbanirizaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu eyo gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu People Power Color. Eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku UG Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa UG Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwebajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku kyekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi bwe tuba tubaako bye tulwanirira oba bye tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa
ekyo kibakuwa kibakufujjirira mu kabaasa kyekigwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kyetugenda oba kyetulwanira kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'owetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.